Okusinziira ku genfuna agafubuduka mu ggwanga lya Amerika, omulwadde essaawa yonna yandisinga y'akabina asobole okusimattuka ekikoligo ky'ebbanja ky'ayolekedde. Gwe njogerako si mulala ye maama Kabina amanyikiddwa nga Kusasira oba Presidential Advisor. Yalongoseddwa olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi gwa Mugulansigo omwaka 2024 era operation yatambudde bukwakku. Wenjogerera omukulu waali kati akuba bulatti n'essaawa yonna okusinziira ku genfuna yandiremererwa okufa ethavu eryebuganye bbugwe y'omutima wabula n'afa puleesa z'amabanja g'ayolekedde ng'avuddeyo mu theatre. Abakulu baakamutemye nti obujjanjabi bwonna obwagenze mu maaso obw'okumukolokota amasavu ku mutima butwala $10,000 egy'Amerika. Bw'obala abalamuzi awana eza Uganda tezikka wansi w'obukadde 370 beddu. Era wetwogerera kaakati akuba enduulu eri bannayuganda abazira kisa mwenna abamanyi nti omuntu ku nsi alwaza mumusondera akasente kana alina 12,340 anti omuganda agamba kamu gwe muganda. Tutaase maama Kabina omwagalo w'abangi, omuntu atakola ntalo ku muyimbi yenna, omuntu awagira ebituufu wamu ne bannayuganda. Abagoberera emikutu gyange okuli ogwa YouTube ogwa Export TV nga nkusaba oba tonnagugendako gunoonya. Abangoberera ku Facebook nkozesa omwana soda ne TikTok. Navaayo ne mbategeeza embeera ya Kusasira bwe yava mu mbeera era ne mbategeeza nti maama Ntwingiri ono gw'olengera ku screen okulya ennyo amasavu gaali gamuyinze nga takyasobola era nafuna n'amawulire entumu yaliko ku show emu e Uganda n'atondoka n'agwa wansi ne bakikweka abawagizi wabula baalaba guyinze ne bagamba maama Ntwingiri ayinza otufaako mu by'okusaaga ne bamuwolekeza mu ggwanga lya Amerika olw'amasavu amangi. Yagezaako okgalwanyisa ng'akola training ez'enjawulo naye amasavu gaagaana okumudduka. Era wenjogerera kati gwe wenna munnayuganda ng'ompulira omukyalo ono gwe musinga okwagala ennyo ayogera sensi nga tataddemu nonsense. Saawa za kakati yetaaga buyambi bwaffe. Okusinziira ku bakulu abamuli ku lusegere baavuddeyo ne batutegeeza nti essuubi lya Kase okuwona ebbanja lisigadde eri bannayuganda. Era nange omulanga ngukubye togamba nti saagukubye wabula nga sinnamalayo vidiyo eno wewe n'omuwagizi wange era njagala ennyo kujjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini ogwokusatu ninayo birthday oba amazaalibwa. Nkuyita ojjooberewo ng'omujulizi ayagala okumanya ebisingawo nfuna ku 0755 8136000. Awo ojja kuba onegaseko enteekateeka zitambule malidaadi saala. Abasinga mujja gaana okusondera maama Ntwingiri nga mulowooza alina ssente nnyingi, naye njagala mbajjukize kino nga sinnasiibula nti n'ennyumba ye yali erugenzo oluvannyuma lw'okuteekamu ssente nnyingi mu kampeyini z'NRM naye n'atafuna makungula. Era gye buvuddeko yali etwalibwa abaali bamuwoza akasente n'emmotoka ye yennyini tujjukira bulungi yatwalibwa. Teyakoma ku ekyo maama Ntwingiri ono yennyini nategeezebwa kuba nakola research n'enzuula nti Presidential Advisor nga baneeno okuli full figure Buchaman abeekenkuka abalina PhD ne Masters mu bye bakola bafuna omusaala gwa ssente mmeka okuva mu gavumenti gye batembeeta. Nategeezebwa nti bali ku payroll ya gavumenti era buli omu afuna obukadde 2,300 buli mwezi beddu. Mutaaye okusinziira ku bukadde ebusoba mu 370 obwagalwa okujjanjabwa bw'obugattagatta n'omusaala maama Ntwingiri gw'abadde afuna ku bwa Presidential Advisor abamwavula nkupe enkuponga byoya enkuusiiri era bayeetaagwa bannayuganda mumukwatireko. Ngenda kusaba subscribinga commentinga ate sharinga. Facebook page ebinyuma bikyajja ngoberera tokkiriza kusubwa ne ku TikTok teekako ka follow ebisigadde obindekere. Nzikiriza nkulekerere wano wennyini nsigadde nze omwana soda. Mukama Katonda omulungi akunkuumire ku lwa Katonda n'ensi yange naye teweerabira kusabira maama Ntwingiri asuukira n'amabanja agawoni adde mu ggwanga akomewo aweereze bannayuganda nga bw'abadde abaweereza. Bye bye. Export TV to the world.